Kyemanyi munnange gy'oyitiddeeyo wabadde Wanjiko naye katusabe bw'ibanga bitambudde bulungi Mukama yeebale nnyo. Tuli mawulire agataliiko nfuufu ku Bukedde TV1 nkwaniriza munywanyi wange w'osinzira wonna okutugoberera nze Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga ekiro kya leero. Katusooke tugakuwe mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu bino bye bimu ku ebyo bye tujja nabyo. Ero kuva mu dduuka oba supermarket ekulinaanye bakuba fayini ya miliyoni 6. Pulezidenti ayimirizza enkola ya IFRIS esooke yeekennenyezebwe. Abasuubuzi bayimirizaako eddiimo ne bagula amaduuka. I will stop them from that you need to do this so penalty no. Omusajja atemyetemye muganzi we n'amutta. Oŋŋaana otya n'oganza abalala. Taata Kalangwa Bukedde TV gwe yayamba okufuna obwenkanya olw'omwana we yasaddaakibwa atukoneddemu. Temwenkanika. Kubanga singa tebyavaayo ku mpewo bintu byange byali bifu. Baddereva ba takisi bakubaganyirwa nsimbi ezisoloozebwa. Batulaze nti ate b'amaanyi nnyo. Tugasimbudde nagannaku ag'omusajja avudde mu mbeera n'atematema muganzi we ebiso ebimujjiddewo mu budde. Bano baafuna obutakkaanya omusajja ne yeegayirira muganzi we baddiŋŋane kyokka n'agaana ate omusajja n'afuna amawulire nti ono alina abasajja abalala baaganzaganza. Bino bibadde ku mwalo ogw'e Namoni mu Mayuge. Almas Kigondo amanyiddwa ennyo nga Maboto ow'emyaka 55 Bubagwe lirinnye n'atematema mukazi w'ebisa ebimutiddewo atiddwa ye Alisaati Naikoba ow'emyaka 45 ng'abadde asubula lumonde Mayuge era nga kigambibwa nti yafuna obutakkaanya ne Maboto kyokka Naikoba n'agaana okumuddira ate n'amuteebereza okubaako abasajja abalala baganza. Bino bibadde ku mwalo gw'e Namoni mu ggombolola y'e Malongo ekiresa abatuuze mu kwewuunaganya. Abadduukiriza okuli ssentebe w'omwalo guno Peter Bampalana bagamba nti Kigondo okuta Naikoba yakikozesa wa 7 ogw'ekiro nga yasoose kulagira mwana gwe yabadde naye okuva ku buliri bw'atyo n'amutematema okutuusa lwe yakakasiza nti afudde olwo ye n'amalamu omusulo. Agamba nti bino byonna byabaddewo ng'enkuba etonnya nga kye kyabalemesezza okuwulira enduulu. Ono n'abatuuze basabye bekikwatako okubongera obukuumi kuba balina abasirikale 2 bokka ku mwalo. Munumba ekireeta ekikyono kyona kutagemagana mayumba obufumbo buli bwa bizibu kamaala ndowooza kitakuwaabo obungi obujja mu nsi. Oluvannyuma lwa gavumenti okugoba abantu ku myaka bulesi violence isobole okunoonyeza abantu okubaako ne bye bakola. Kati engeri obuvunaanyizibwa bw'obudde mu maka n'abakazi baatuka ekiseera batwesona kubanga tubatesa kituleetaga kati. Jennifer Nakachwa mulirwana w'omugenzi agamba yabadde yeebasa abaana ne bajja ne bamutegeeza nga Mabutu bwa ssenyaabwe. Omwana maama waffe bakoze eki amuse kituufu kyennyini ogenda okuluka okutuuka wali ngamuneiba wange bakoze eki bamusega buwala bombi nga kale akateira akayigoba nti butu n'ateme mama mubutu n'ateme mama. Agamba Mabutu omukazi ono naye yamusigula ku musajja mulala. bwe yatuukira okumwalo n'abanga akomye kati n'omukyala ndowooza abadde takyalina mukwabirwamunaku omukyala naye namwejangako. Sophie Namugaya ssentebe wa EOC ey'okubiri yeekokodde obwenzi obususe mu kitundu kino. Omukyala bw'oba ng'olikola amatankani olina omusaada wo kale olikyaza owundi n'obuzibu obw'okugwawo. Aye mu butuufu zeena alikulira amaziga ku lw'abaana baalese maama amalese obwana buto ino. Poliisi eggyewo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ery'eddwaliro ly'Ekityerera Health Center 4 nga we banoonya Kigondo avunaanibwe. David Kibuuka yakusakidde eggulire erino ku Bukedde TV. Ye omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abasuubuzi n'abakulembeze baabwe bw'atyo n'abawabula baggulewo amaduuka bakole nga bwe balinda esisinkane ya bonna egenda okubaawo omwezi ogujja. Abasuubuzi bonna bawuliriza ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga era bakedde kuggulawo maduuka.
nga oyina omuntu gw'oguzizza oluusi n'otamuwa lisiiti eyo oba ng'okozeemu ensobi bakuba fayini ya $6,000,000. Akawungeezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yasinkanye abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi n'ayimiriza enkola ey'okuwooza omusolo emanyiddwa nga IFRIS ng'eno yali yaviirako abasuubuzi okugenda mu keediimo okumala ennaku 4. Pulezidenti abalagidde bagule amaduuka gaabwe n'abawa essuubi nga bw'agenda okusinkana abakungu mu by'omusolo obutasukka nnaku z'omwezi 24 omwezi guno asobole okulungamizibwa nga tannasalawo kyankomeredde. I can meet these people on the 24th. The URA and finance and all that. But what I will not allow will be to penalize you. This penalizing, I will stop them from that you need to do this, so penalty, no, that one I will stop. President asoose kuwuliriza abasuubuzi bano n'ategeeza nga bw'abadde tayinza kukola kusalawo kwa nkomeredde amangu ddala nga abasuubuzi bwe babadde baagala. Mukama waffe tulina mu ba wholesalers, ba retailers n'abayiri bisigamba nti ba wholesalers bokka be bali mu mukama waffe. Abasuubuzi baguyita kamunye nti kamunye eno yaleetebwa IFRIS okutunula mu seefu ey'omusuubuzi. Oweekitiibwa President, enkola eno yeetaaga okwongera okwettaanya ennyo. Ekigiremesa kiki? Tetugenda kusasula double taxation oweekitiibwa President. In fact takyali double taxation. Ava mu ddabo neziramu ne musasula ne gwensuubuzza mbu naye n'akozesa akuuma ako era naye n'addamu n'asasula item emu ng'esasudde triple n'okusukkawo. Tusaba oweekitiibwa Pulezidenti nti we tunaaviira wano ng'ekigambo IFRIS kisigadde mu manufacturers kivudde mu maduuka. VAT is a value chain tax paid at all the steps where there is value addition. It can't be collected at one point. No, Your Excellency, the purpose or the rationale of indirect taxes like VAT is that it is paid by the vast majority who are the consumers. And everybody pays a little so they don't feel the pinch. Asuubiza okusinkana abasuubuzi bonna ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano ku kisaawe Kololo bongera okuttaanya ensonga. But also now don't make me a mistake. Temuntomeza ntisalirawo wano. Kansoke nekenenye and we meet, but you will not be penalized. And those who are penalizing and stopping your account, they should stop. Until we sort it out. I'll give you amnesty. Kyokka President Museveni akinogaanyiza nga bw'atajja kukkiriza abantu be balama kusasula misolo. Oluvannyuma lw'ensinkano ne President Museveni, abasuubuzi bakedde kugulawo maduuka gaabwe okukakkalabya emirimu gyabwe mu bifo omuli Kikuubo, Quarrycell n'awalala. Yonna abasuubuzi badde mu keetalo nga n'ab'ebyokwerinda abaali bayiriddwa mu kibuga olw'akeedima akamaze ennaku 4 baggiddwamu. Abantu beeyongedde mu kibuga nga n'abatembeeyi bazambalidde ku mabega. Isan Mutyaba ne Brenda Namale be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Abakulembeze b'abasuubuzi mu Kampala balangiridde nga akeedimo kaabwe akamaze ennaku 4 bwe kawedde era nti balina essuubi mu nsisinkano yaabwe ne Pulezidenti Museveni eyabaddewo olunaku olw'eggulo. Basabye okuggulawo amaduuka gaabwe bakole. Ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga kikasiita kirangiridde ng'akeedimo k'abasuubuzi akamaze ennaku 4 bwe kawedde ng'abasuubuzi baddembe okuddamu okuggulawo amaduuka gaabwe bakole. Era Pulezidenti n'atusaba tugulewo. Bikakasiddwa ssentebe wa Kasiita Thaddeus Musoke Nagenda mu lukiiko lw'abasuubuzi lwayise ku ofiisi ye okubabuulira ebyatuukiddwako mu nsisinkano gye babaddemu ne Pulezidenti eggulo akawungeezi mu maka g'Entebbe. Musoke ababuulidde ebimu ku byasaliddwawo omukulembeze w'eggwanga omuli okuggyawo ebibonerezo ku basuubuzi abalemererwa okusasula omusolo n'omusolo gusoloozebwa mu kiro nagwo guggiddwawo. Pulezidenti okuyimiriza penalties which means the essaawa zino bakuwa penalty tubuulire tonyigirizibwa ate naye abaazifuna okuzibasonyiwa
ekyo nno twasikowalinze. Ebyatuukiddwako ku nkola ya electronic fiscal receipting and invoicing solution. Ifris mu bufunze ategeezezza bw'ati. Naye bamuyimiriza. TRA tutegeeze tetwategedde nti bamuyimiriza. Kubanga pulezidenti atukakasizza netakozesa kompyuta. Abagumiza nga pulezidenti bw'agenda okubasinkana nga 7 omwezi ogujja. Omwaka guno bonna ku kisaawe Kololo ne yeebaza abavuddeyo okulaba nga bafuna akalembereza. Pulezidenti kwe kukkiriza okusinkana abasuubuzi nga 7 omwezi ogujja mu bungi. Abasuubuzi ab'enjawulo beebazizza pulezidenti olw'okukkiriza okubasinkana n'awuliriza ebibaluma. Tujja kwebaza pulezidenti yeebale kuwuliriza nsonga zaffe. His Excellency tukwebaza okuba nti watuwadde obudde n'otusinkana n'otegeera ensonga zaffe nga abasuubuzi. Mu lukiiko olwaffe olwabadde Entebbe lwabaddemu URA nga lulimu ne finance. Nange mbadde nyina ekirowoozo kyange nga 24 olukiiko olugenda pulezidenti lwayise lwa URA ne finance naffe tusindikeyo bammemba ng'abasuubuzi kuba abantu abo bwe banaabeera ne pulezidenti tulinga abalwana nabo bagenda tukonjera ebintu. Mu mbeera eno ne minisita wa Kampala Hajjati Minsa Kabanda akunze abasuubuzi okugulawo amaduuka gaabwe baddemu okukakkalabya. Naye twakkiriziganyizza nti omukulembeze w'eggwanga situjja kumunyooma tugenda kugulawo amaduuka gaffe. Abadde asinkanye abakulembeze b'abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ku Hotel Africana wano mu Kampala okubabuulira ebyasaliddwawo pulezidenti. Tewali kuddamu kukwata bantu n'abadde bakwata abantu mu maduuka abatambula abakutte ku bigaali okukwata ebintu bijje mu kikubo okwata banabadde bajjanga bakwata abantu baffe yabayimiriza n'efurize esooka eyimirire. John Kabanda ssentebe w'ekibiina ky'abasuubuzi ki Federation of Uganda Traders Association futa mufunze ayogedde ku nsisinkano ne pulezidenti nga kati balindiridde okumusisinkanira awamu omwezi ogujja. Ffe abasuubuzi kwolwo olunaku ffenna eggwanga lyonna tuggalewo twolekere Kololo tugende tutuuse meseji yaffe eri omukulembeze w'eggwanga. Disan Mutyaba ne Brenda Namale bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Nga Bukedde TV1 ejaguza olw'okulangirirwa nga TV namba emu esinga okulabibwa mu ggwanga lyonna. Taata Moses Kalangwa ono atukoneddemu nti ddala kye tukola gye kiri. Ono ajulira engeri pulogulaamu ya Fayiro ku mmeeza gye yamuyamba okufuna obwenkanya ku mwana we yattibwa mu ngeri ey'okusaddaakibwa ng'abakikola kkooti y'abasibe Mayisa. Ettemu lino lyali Mukungwe mu Masaka. Ono ye Moses Kalangwa kitaawe w'omwana Mirembe Pase eyattibwa nga 23 omwezi ogw'ekkumi 2017 ku kyalo Kayugi ekisangibwa Mukungwe Masaka. Emboozi y'okuttibwa kw'omwana ono tuze tugikulaga era nga yalagibwa nnyo mu pulogulaamu ya Fayiro ku mmeeza eya Bukedde TV1 ekyasobozesa abafamire eno okufuna obwenkanya. Ku Lwokubiri kkooti e Masaka mu maaso g'omulamuzi Victoria Nakibuuka yasalira omusamize Moses Makumbi n'omuyambi we Dennis Kabuye omusango gw'okutta omwana Mirembe nga yabasalira ekibonerezo kya kusibibwa Mayisa ekyasanyusa abazadde ab'eŋŋanda n'emikwano. The fact that a very young child was deprived of life, the need to protect society and sentence the convicts to life imprisonment. Ono n'okutuusa olwaleero tamanyi obanga ddala yandifunye obwenkanya teba kuba Bukedde TV1 okukwata ku nsonga ze. Ebasalo nkayiira kubanga singa tebyavaayo ku mpewo bintu yange byali bifu. Aze ku kitebe kyaffe mu Industrialia okutusiimulira obuweereza agamba ekyasinga okumuyamba kwe kufuna obwenkanya watali kusasula yadde omunwe gw'ennusu. Ne Mukama yambedde n'ansobozesa kubanga nawangudde omusango. Nzaani kayi waabwe atalina kyennyina. Nga tujaguza olw'okutuuka ku buwanguzi nga TV esinga okulabibwa mu ggwanga atuyozaayozesa nnyo. Ese wano naze kwebaza Vision Group. Kubanga sikugamba nti mwana ffe agenda kudda tetwafunye obwenkanya mu mirembe. Walala benyumiriza mu Bukedde TV1 beba SH Family Hardware Wakiso. Haji Haruna Serunjojo omutandisi waayo agambye nti oluvannyuma lw'okulangira ku Bukedde bizinensi yaabwe ekuza okusinga we baali basuubira. Sebo SH Family Hardware etunda bizimbisibwa byonna Bukedde esobodde okukitukolera
netutuusiza ddala ku muntu wa wansi asembayo ate ng'eviira ddala waggulu. Ayozayozezza abatandisi n'abaddukanyi ba Bukedde olw'okulabira ewala era n'abasaba obutassa mukono. Mbeebaza omulimu gwammwe bwe mugukola ate era mbasaba mugende mu maaso tusobole okulaba nga Bukedde eyongera okukulaakulana ng'ebeera ku ntikko ekiseera kyonna. Naye nga neebaza bakasitomazi baffe mwenna abalungi. Mutukozeemu omulimu mulungi. N'omusumba Nuwa Sekito ayozayozezza Bukedde TV olw'okulangirirwa nga TV eridde mu zinaazaakendo ajulidde puroguramu zaayo ez'enjawulo ezituuka ku muntu wa bulijjo. Puroguramu zaffe nnyingi ziyita ku TV eya Bukedde n'olwekyo twagala kubayozaayoza era tubasaba beeyongerere ddala okugenda ku ntikko nga baweereza kubanga okuweereza kwabwe n'enkolagana yaffe eri ekkanisa bikulu nnyo. Omusumba Sekito nga yatwala obusumba bwa Najjana Nkumbi atendereza enkolagana ya Bukedde TV1 n'ekkanisa y'Abadvent kyagambye nti kibawadde omwagaanya okubunyisa enjiri. TV Bukedde tubasabira omukisa, Mukama ayongere okubakulembera abakulembeze, abakozi, abaweereza ne buli muntu alina kyakola. Mukama waffe yeebazibwe oyongera okugenda mu maaso. Bo abakadde b'ekkanisa abakulembeddwa Enoch Sentai boogedde ku puroguramu za Bukedde ezitali zimu ze bagamba nti tezibalese kyekimu. Amawulire ago malungi nnyo kubanga galeeta brandi ey'enjawulo ekkira ddala ku muntu owa wansi eggulire n'erikugirayo ddala nga bwe riri nga kwegamba Kimakula Meere. Ffe nga Seventh Adventist Church obuwagizi bwabwe tubulabyeko naawe koola langa ne Bukedde TV tojja kusigala kyekimu. Ate bw'ogenda ku by'emizannyo ate kiyitirira abalonze balondedde ddala ekintu ekituufu Bukedde ddala yeri ku ntikko. Ffenno tulina essanyu nti mwatuusa okuwanguza obwo naye musugulumye Katonda kuba yabasobosezza. Babadde mu kusinza kwe beegattidde ku nsi yonna okuza olunaku lw'abaliko obulemu era nga amakanisa ga Uganda Central Conference gakuŋŋaanidde n'amasuba SDA. Bukedde TV ngene etwalibwa kampuni ya Vision Group yenywereza ku ntikko okumala emyaka egisukka mu 10 ate nga ku luno obubonero bwesinze ku TV ezigiddirira bweyongedde obungi. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Badereva ba takisi wakaliga bakubaganye ng'entabo eva ku bukulembeze ku bakulembeze bano ate okuddamu okusolooza ensimbi ezayimirizibwa gye buvuddeko gye biggweredde nga poliisi ekutteko abamu. Engumi ennyose Nateete abavuzi ba takisi abakolera ku siteegi y'Ewakaliga bwe bakubaganye n'abakulembeze be balumiriza okubulankanya ssente zaabwe ate bwe bakomyewo okuddamu okusolooza. Bano obukulembeze bwa takisi Rubaga nga bukulirwa Charles Ssentongo bwabawa wiiki namba okuleeta ensaasanya y'ensimbi baddereeva ze balumiriza okubulankanya kye batalinze. Ne babagamba nti bano aba interim committee gye balonze yeyina okutambuza ekintu ekyo paka ku lunaku olwokusatu baddeyo nga abadereva nga ababadde abakulembeze balisa accountability buli kimu kyonna ne ssente ne mmoloka ze bagamba nti baazirya. Naye abakulembeze baffe abakadde ababaddeko tebakiwuliriza ate bo batulaze nti ate b'amaanyi nnyo. Omu ku bakulembeze ayimiridde mu mulyango gwa takisi ng'etikka abasaabaze n'agiragira okulekerawo ekijje badereva mu mbeera ne bamusikaasikanya n'okumutujja agakonde. Mugenda kuleeta ebizibu ono bw'agenza ate mu paaka emu abagayidi abamu abagobayo babadde basindiseyo bano aba interim bw'abagobyeyo ne bajja ne bano kwagala okugenda okutikka emmotoka ate n'oli n'agyeteeka mu maaso n'agaana temutikka. Abasirikale okuva ku poliisi e Nateete batuuse okukakkanya embeera era bakutte avuddeko olutalo. Ssentongo atuuse ku poliisi e Nateete n'abategeeza nga bwe yawa abakulembeze bano ekiseera okwetereeza naye nga kimubuuseeko okuwulira nti bali mu kulwanagana. Tubasisikana mu ofiisi naye chairman twamutuma embalirira ennyingiza n'ensaasaanya ekitwakituwa lunaku lwakusatu wiiki ejja akati kisinza okumalamu amaanyi
mbadde ninako wendi nimbula ate nga balwanagana. Bino bibeereddewo nga Ssentongo y'omu yatuuka e Kasanja okulambula ettaka eryogerwako nti abakulembeze ba siteegi ey'e Nakawuka baaligulira baddereeva ne bakondakita. Kyadirira akanyola biki akaliwo ku woofiisi yaabwe gye buvuddeko baddereeva ne balumiriza ababakulembera okubulankanya ssente zaabwe. Asanze kituufu ettaka gye lirira baddereeva baabagulira yiika 4 n'ekitundu bakondakita ne baweebwa yiika 2 yiika endala nga we watudde paaka y'e Kasanje. Nali mu paaka yaffe wano era gye twayiguliranga ffe ab'e Kasanje Nakawuka. Amuntu babadde complaininga mbu tebabirina tetubanga mataka tukolanga ki yali erimu kubikadda badereva baffe era lyomwe tupaakinga essaawa ya leero. Asanze badereva abamu abaagabana bazimbako n'amayumba nga ne famire zaabwe ziri okwo nga bano bategeezezza nti abalabikira mu mawulire nga balwana ebyabwe baabitunda. Tuve mu ntalo ettaka ebamu baatunda naye lisaatunda. Yo baali tufunye omukisa tuba tutte ku ttaka eryo eryagula abadereva yiika 4 n'ekitundu twabasasaliramu dda 5 ku 10 bala bazimbyeko. Era neneebaza obukulembeze buno butongedde amaanyi nti twandikidde ku bwo ne butulaga nti waliwo kye balazeeko. Martin Kiza yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV. Tukwebaza bwebaza munnaffe olw'okutusoosowaza ng'otulaba gano ge gataliiko nfuufu. Kale no munnange ttiimu kekuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugatali. Kino ky'ekitundu ekyokubiri eky'amawulire agataliiko nfuufu. Tukitandise n'ensonga ez'abatuuze mu ggombolola y'e Rwanda ku luguudo oluva ekyotera okudda e Rakai bakeeredde mu kiyongobera ababbi bwe bazinzeeko ebisibo byabwe eby'embuzi n'endiga ne batta ebisolo byabwe. Basaze ebisobye mu 100 ng'abasinga babalekeddewo byenda. Ababbi ebisolo by'abatuuze ku byalo ebyenjawulo mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai kigambibwa nti baze essaawa nga 9 ez'ekiro ne bazinda ebiyumba by'embuzi n'endiga bye bazinzeeko kuliko ekya Ssennabulya Vincent, Kagame Twaha, Ssekabembe n'abalala ng'embuzi n'endiga ebisobye mu 100 zisaliddwa olwo ne bazipakira mu makutiya n'amaliba gaazo. Ekinneewunyisizza n'obuzi obulwadde buyonka babusaze n'embuzi basazeemu ng'erina eggwako obwana babusaze bagala kuweza nnyama. Kigambibwa nti akabinja k'ababbi bano babadde balina emmotoka ekika kya Fuso era bakira amakutiya ge bamala okupakira nga bagateeka ku kkubo weenaagasanga. Kyokka omutuuze waffe omu agamba emmoloka yasedde ku muzikiti omupyawo ewali amazzi mu Kasenyi ne basindika emmotoka eyo ng'amanyi bantu ba bulijjo kumbe tukakasa nti emmoloka eyo yabadde ezze okutwala omunyago. Bwe batuse ku kiyumba kya Ssennabulya basaze embuzi 18 ng'ono yawulidde ng'emu ekaaba n'afuluma alaba ogubadde bw'atyo n'abalaba era olumulabye ne basimbula emmotoka gye babadde nayo ne badduka. Bwe nagguddewo nagenze okulaba abavubuka babiri, omu ayambadde kyeru omulala ayambadde kimyufu. Ekyeru yadduse akwata miryango w'ekyeru okumanya w'ekimyufu yadduse adda mu maanyi. Abatuuze balaze okutya ne basaba poliisi okubongera obukuumi. Ne babba mu bifo bisatu embuzi ezigenda mu 50. Gavumenti eva ebyokulowooza nti babbi bubbi buno bwandi banga buyeekera nga balina gye batwala ennyama eno. Esooka enoonyereza abantu bano gye batwala ennyama. Nange kamwa koogera embuzi zange bazisaze naye tusaba ab'ebitongole ebyokwerinda batwongeremu obukuumi. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Umar Sebalinde asaasidde ababbiddwa. Njagala okutwala omukisa guno okugamba DPC w'e Rakai atandikirewo ebikwekweto ekiro okubeera nga balawuna Rakai yonna tusobole okubeera nga tumalawo obuzibu buno. Mu ngeri y'emu abantu abatanategerekeka balumbye faamu y'omugaga Frank Zalugo ku kyalo Kikondo Muluka gw'e Buyisa mu ggombolola y'e Kirumba ekyotera ne batta endiga esobye 47 mu kiro. Naye nga basooka kuzisala ku bulago bwe basala wano bwe bajjamu ebyenda bwe basuula awo. Namulisiza mu kiraalo evudde n'etooloola wano bwendi. Nagenza okusanga awo nga batumye entuuma eri awo bwetu. Kati bavudde ku ntuuma awo nimulisa wano bwenti ng'obuddeeya buli wano babadde bapakiriramu. Zaluga agambye nti bamukubidde essimu mu kiro kyokka waatuukidde nga babbi badduse n'ategeeza nti alinga gwe bakomeza kuba wano wabadde ajja ssente ezirabirira amaka ge. Endiga zo zibadde ziringa nga zijjamu akasente akayambe amaka gange. Tube tusaba gavumenti eteekewo ezeewo patro y'ekiro. Ssentebe w'ekyalo Kikondo Fred Mayanja obuzibu butadde ku bavubuka bangalo obunani abeeyongedde. Babengire bannakigwanyiza abataagala kukola baleese emizeeyi naddala abavubuka
basanga biwedde ne bakuŋŋaanya ne bagenda ne bafuna ssente. Omwogezi wa poliisi mu ppendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye agamba batandise omuyiggo gw'ababbi bano. Tugenda kakasa nti tufuna abantu bano babeere nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka bwe bati babeere nga babitebya. Bona Ekiza ne John Bosco Mulyowa be bakusakidde ekulire lino ku Lwabukedde TV. Olwaleero mu mboozi yaffe ya Uganda Zaabu mwe tukulambuliza ensi yattu Uganda tukututte mu kazinga kyano mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth ensolo z'omu nsiko nno mwe zeevubiririza ng'enkalamata ezikutte. Bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Wano ku Bukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu ggulire lye tutuumye Uganda Zaabu. Aba kampuni ya Al Hassan Tours and Travels bano bategesa akazannyo ak'okuddiza ku bakasitoma baabwe. Bannamukisa 9 balondeddwa ne baweebwa ebirabo okuli n'abewangulidde olugendo lw'e Dubai okuwummulako. Abasuubuzi mu Kampala basiimye kampuni ya Al Hassan Tours and Travel nga bano bakugu mu kutambuza abantu mu nsi za Bulaaya nga bayamba n'abasuubuzi okubaguliza n'okubaleetera ebyamaguzi byabwe okutuuka kuno. Kampuni eno esangibwa ku Equatorial Mall omwaliriro ogwokusatu mu kisenge 477 era bayamba ne mu by'entambuza y'ensimbi. The country is Dubai, tusinga kola abantu abagenda ku UAE nenga tukola n'ensi endala nga China, tukola Canada. Recently tugenda kugulawo Australia, tukola visa consultations mwezi ensi zonna oba oyagadde okutambula. Nabwe kityo bategesa akazannyo ke batuumye wangula ne Al Hassan Tours and Travel akeetabyemu abasuubuzi ne bakasitoma abatambudde n'ab'ebbanga eddene. Bannamukisa 9 ne balondebwa. 2 ku bano beewangulidde okugenda e Dubai okumala ennaku 10 okuwummulako n'okulambula ku bwereere ate abalala 7 bawangudde amasimu ag'omulembe. Abawanguzi okuli Ssekigongo Geoffrey ne Seremba Deogracious nga bano basuubuzi ba spare wa motoka ewa Kiseka balaze essanyu olw'okuwangula kuno. Anga ddene yasalawo okuddiza ku bantu kati nze omu ku bannamukisa. Ebbanga ddene ebbanga itaka wansi wa myaka 8 naye bantu beesimbu ebintu byabwe biri straight tebali mu makoona gonna. Sandra Nalumansi manager wa Al Hassan Tours and Travel ategeezezza nti basazeewo okusiima abantu abababeereddewo. Agamba nti tebagenda kukoma wano baakugenda nakyo mu maaso buli mwaka. Kyonna ky'ogamba nti nze njabbawa kino njabbawagira mu kino omwaka bwe guggwako tuwandiika abantu baffe abasinze okutuwagira era ne tukuba akalulu ali Lucky n'akatwala. Hassan Nganda akulira Al Hassan Tours and Travel akubiriza abasuubuzi na buli muntu yenna ayagala okulambula okubatuukirira. Omuntu Ssekinnoomu ng'oli eyo ng'olina ssente zo jantukolera entegeka jangu oli ku ssente zo. Vincent Musoke yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV. Mu kaweefube ow'okulwanyisa ebbula ly'emirimu abavubuka 505 batikkiddwa mu by'emikono eggulo. Bano basabiddwa okwebaza gavumenti ya President Museveni olw'okuzza emirembe mu kitundu n'okusoosowaza ebyenkulaakulana. Minisita w'ensonga z'obukiikakkono bw'eggwanga Dr. Kenneth Omona asabye abantu mu kitundu ekyo okwebaza gavumenti olw'ebituukiddwako naddala okuzzaawo emirembe n'okubaleetera enteekateeka z'enkulaakulana. We the people who come from this region must appreciate the achievements and contribution of the government of President Museveni in bringing about peace and transformation. Abyogeredde eggulu bw'abadde akulembeddemu amatikira g'abayizi 586 ababanguddwa mu nteekateeka eya Acholi Regional Presidential Skilling Initiative. Asabye abazadde okubuulira abaana baabwe ebyafaayo basobole okusiima ebituukiddwako. Tell your children, tell your people our past so that they can have a better appreciation of what they have now.
And that's so that they can also be part and parcel of the custody. Abatikiddwa baweereddwa certificate mu masomo 7 omuli okutunga, okusiba enviiri, okuzimba n'ebirala n'asiima pulezidenti olw'enteekateeka eno. I want to thank the President very much for this great innovation in the transformation of the country, where even the children who have not attained enough formal education. David Oneno Chano omukulembeze w'ennono mu kitundu asiimye pulezidenti n'abakulembeze mu kitundu olw'okuwa ettaka okwazimbibwa ebbanguliro lino. Maneno nene kerika pe kwano majwi dano ngeyo ne chako ke klacha chien di okwerewe university ne ento umiero ene nong yo mo majoma pego kwano madi. Akulira ebyensimbi makago bwa pulezidenti Jen Bareche agambye nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja gavumenti yakusaawo workshop okuyamba abavubuka okwongera okukakasa mu bye basomye. We shall approach the president for that. When you move out there, the most important selling factor shall be discipline. Omukolo gwetabiddwako n'ababaka ba parliament abeeyamye okwongera okuwagira enteekateeka eno. So patriotism is very, very important because once we are patriots, we love our country, we shall not be corrupt. Kapere pay notage. Nyogage mingi kitema tema. Abatikiddwa nabo beebazisa gavumenti olw'okubajja awabi. Wajibot mama kai chero welwa make choeni no welena. Bo abakungu ba parliament y'e Namibia nga bali ku bugenyi obutongole kuno basiimye enkola y'emirimu eya parliament ya Uganda. Babadde bakyaliddeko omubaka wa Namibia mu Uganda Godfrey Kirumira ku kitebe kya Namibia Nakasero era nga bakulembeddwa Emilia Helwendo. Director wa guno naguli mu parliament y'e Namibia bategeezezza nti bayize bingi omuli n'enkola y'emirimu eyeetengeredde. So we had a schedule lined up, especially exclusively at the Department of Corporate Planning and Strategy. They are more advanced because they came a long way. Ours, we just developed our strategic plan. Bagala Parliament z'amawanga gombiriri okunyweza obwa Sseruganda era omubaka Kirumira yeeyamye okwongera okutumbula enkolagana. We want to consolidate this cooperation between these sister countries, and it's always important that whenever we come here, we pay a courtesy call. Send greetings to Namibia that Ugandans are here. Agamba wa kwongera amaanyi mu nteekateeka ey'okutwala abagagga baako ne Namibia basigayo ensimbi n'okusikiriza abaayo okujja kuno. We're planning a very big visit with a delegation of about 50 people to come to look for opportunities to invest in Namibia. Oluvannyuma batutteko mu boat cruise n'abavugamu mu lyato ery'omulembe ku Lake Victoria. Fred Kajubi yakusakidde ekkuliro erino ku Rabukedde TV. Weewaawo ate nno olwaleero bannansi ba Rwanda bakuŋŋaanidde eggolo mu kifo awaziikibwa bannansi ba Rwanda abasoba mu 4,000 abaafiira mu kittabantu eky'omwaka gw'Olunkumu olwo nno emirambo gy'abano gino gyajja giseeyeeyeza ku nnyanja Nalubaale. Babasabidde emyoyo gyabwe Omukama agiwummuze mirembe. Bolinga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna bannansi ba Rwanda bakuŋŋaanira eggolo ku mwalo okusabira abantu baabwe abaafiira mu kittabantu ekyali mu ggwanga eryo mu mwaka gw'Olunkumu emikolo gy'omwaka guno gitambulidde ku mulamwa ogw'okujjukira okwegatta n'okweza obujja mu kye bayita kwibuka. Mu kifo kino ewaziikwa bannansi ba Rwanda abasoba mu 10,000 nga wano emirambo gyabwe najja giseeyeeyeza ku nnyanja era nga bakuŋŋaana okusabira emyoyo gyabwe. Baganse ebimuli ku ntaano omwaziikibwa bannaabwe n'okukuma omuliro ng'akabonero akalaga essuula empya eri abakyali abalamu. Joseph Rutabana, ambassador wa Rwanda mu Uganda, asabye ebitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu babeewo engeri ey'okuvunaana byenyigira mu kittabantu kino. As we commemorate the 30th anniversary of the genocide against the Tutsi, we also celebrate 30 years of unity and resilience and a whole new generation of Rwandans aspiring for a future free of hatred and built on
the principles of a shared identity. Ndumunyarwanda, meaning I am a Rwandan, that all perpetrators of the genocide against the Tutsi are punished wherever they are, and denial should not be tolerated. Hajati Huda leero minisita omubeezi w'ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako yabadde omugenyi omukulu ng'akasiza nti Uganda yakwongera okunyweza enkolagana e Rwanda. Uganda is committed to using its membership to promote the ideals of the regional integration. We value the deepening of our bilateral cooperation with Rwanda and indeed with all our neighbors. This is necessary not only for political reasons, but it is essential for our shared prosperity. Bannansi ba Rwanda omutwalo gumu lwenda mu kina namba 3 be baziikibwa mu Uganda bifo 3 okuli ku mwalo gw'Erambo, Masaka, Kasensero, Mulyantonde ne Gole bakuŋŋaanidde omwaka guno. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Mugataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo Nkumba University ewangudde ekikopo kyayo ekisoose mu mpaka ez'omupiira ogw'ebigere ez'amatendekero aga waggulu eza University Football League bwekubye UCU ku goal 3-1 mu kisaawe kya KCCFC wane Lugogo. Empaka z'omupiira ogw'ebigere ez'amatendekero aga waggulu eza University Football League eza sizoni eno zikomekezeddwa leero mu kisaawe kya Philip Omondi e Lugogo. Final ebadde akutwa Nkumba University etendekebwa Dr. Sulaiman Bossa wamu ne UCU etendekebwa Jimmy Kintu nga Nkumba egwangudde ku golo 3-1. Nkumba ebadde tewangulanga ku kikopo kino ekitundu ekisooka ekitandise n'amaanyi ng'efunye ggoolo esooka mu ddakiika 10 ng'eyita mu Kennedy Sebadduka. Omupiira gwakayitako eddakiika 2 zokka omukwasi wa ggoolo ya UCU Collins Wesonga akwatidde omupiira wabweru wa box bw'atyo n'ayabwa kaadi emmyufu ekisirisizza abaagisi ba UCU. Mu kusimula ekisobe kino Nkumba efuniddemu ggoolo ey'okubiri ng'eyita mu muzannyi Ismail Lubega. Ekitundu ekisooka kigenza okuwummula nga Nkumba ebala ggoolo 3 ku bwereere nga ggoolo ya Nkumba ey'okusatu eteebeddwa Isaac Musunga. Mu kitundu ky'omuzannyo ekyokubiri Nkumba ekendeeza ku busungu ekiwadde UCU omukisa ofuniramu ggoolo yaabwe emu yokka mu muzannyo guno bwe gutyo ne guggwa nga Nkumba eguwangudde ku ggoolo 3-1. Ffe bamu abatandika empaka zino naye ebbanga ddene tubadde tujja tutuukawo naye nga tetutwala. So twali tulina okuddayo ku drawing board twebuuza ebibuuzo lwaki tutwala kikopo kino ate tufune ansa zaayo. Answers wazifunye ekisinga obukulu kiri mu organization. Soka okwebaza Mukama Katonda atuyambye okubanga tuwangula olunaku olwaleero atuwadde okwekkiririzaamu n'obuvumu n'otukuma nga tuli balamu ne bakokizi bange n'abazanyi bannange. Oluvannyuma aba Nkumba University abambazibwa emidaali wamu n'okukwasibwa ekikopo wakati mu ssanyu. Mu malala ag'ebyemizannyo emipiira gy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno giguddwawo olwaleero ng'empaka ez'omupiira ogw'okubaka ku St. Lawrence University Emmengo gye zizannyiddwa. Mamba Gabunga ezitandise na buwanguzi. Empiira gy'ebika by'Abaganda egy'omwaka guno gitandise n'empiira gy'abakazi egy'okubaka nga gitandikidde ku St. Lawrence University Emmengo. Minisita w'ebyemizannyo Emmengo Oweekitiibwa Robert Sserwanga yabadde omugenyi omukulu nga Mamba Gabunga eggulawo ne bazzukulu ba Ggonju ab'obutiko nga mu kulambula ennyiriri abadde awerekeddwako ssentebe w'akakiiko akategesi Katambala Haji Sulaiman Magala. Omupiira gugenza okuggwa nga Mamba Gabunga egwangudde ku ggoolo 8-6.
ekigendererwa kyaffe eky'empaka zino nga bulijjo kyakulaba nti Abaganda bavaayo ne batandika okuvuganya mu bika byabwe okulaba ani asinga munne ng'omwo mulimu ebintu ebyebika okusisinkana mu ngeri y'omuzannyo. Omupiira omulala oguzannyiddwa Ngonge ekubye obutiko ku ggola 2-26 nga ttiimu 24 ze zivuganya mpaka z'omwaka guno. Emipiira gikomekezebwa ku Lwamukaaga olujja okusalawo abeesogga ozannyo lw'akamalirizo. Manchester City yesoze finals za FA Cup ng'eneekubye Chelsea goal 1-0 mu semi-final esoose ng'enkya Manchester United egenda kuzannya Coventry City. Goal ya Manchester City etebeddwa Bernardo Silva. On s'approche de la fin du temps réglementaire, il y a toujours 0-0. Pour l'instant, ça sent la prolongation, cette affaire-là. De coup qui lance De Bruyne, le centre de Bruyne, c'est bon pour Bernardo Silva. Et c'est au fond des filets, Bernardo Silva qui trouve la faille, qui trouve l'ouverture. Manchester City ouvre le score dans les dernières minutes de ce temps réglementaire. Tukwebaza munaffe okutambulira wamu naffe ku Bukedde TV1 TV namba emu we bali kutukuumira waggulu. Kaakano twagala tukusiibule tukukwase DJ Shilmasa awo naye tusooka mu banoonya we bali kwekuumira ku y'omuntu wa bulijjo. Sula bulungi weeraba.